Taipan ng'ekika ky'omusota kino kisinga kusangibwa mu ggwanga lya Australia. Guno okumanya gwa busagwa nnyo ettondo limu ery'obusagwa bwagwo lisobola okutta abantu 100 okutuukira ddala ku bantu 280 ng'era tegwetaagisa kuluma nnyo muntu amannyo okumuyingira wabula gumukoonako bukoonye era mu kaseera mpawukaaga omuntu obulamu bubeera bumuweddemu. Ekika ky'omusota kino kitya nnyo abantu era we kituukira okuluma omuntu ateekeddwa okuba nga aguyiikiriza oba ng'abadde ateekateeka okugutuusaako obulabe. Jabulane kakati tuba tugenda mu mukyala wa lero era mama wa Blessing wali Yeah. Mama Blessing na nyonjo mama wa Jesse, mama wa Ramon, Christopher, Basole. Ebintu nagambye gotegera bigabwa ngoma zo receiving ebibyo. Siso sanga mantu nayo suit jotayagala. Ngoma zo kumpa ku bibyo. Bana banambala suit. Siraje to ina t-shirt zotayagala ngato. Nkulaba bano kyuse ngato buli sawa. Tai. Za kuba bakulu bato. Bonna tugenda batabika kubanga abana bano bazalibwa abantu abakulu. Nti wetunagenda tugabe ebitawo wano ne tubikwasa. Oyino musimba t-shirt ya kizito. Olaba agamba bwannange wolololo mukama yebale. Kakati bitugamba. Nade manyo yagala bya abana bato. Nebi abantu abakulu gwe sito banga olaba kintu kisobola okugabwa. Mu mutima gonga kigabwa. Katugende kubana ku bantu bafa bakyala atubagamba nti nno naye anti obuvunanyizibwa ababu tukwasa okuva ddala eri ewa Mukama Katonda omukyala bamu emirimu mingi kale kati awaka omwana oyo amanyi okwala obuliri abantu bamanyi okwala buli babuleka anti yabwala era olunaku lwe basibawo balinyira buli anti najja n'abuddamu abaana bayigiriza okwala ku buliri kakati byamubola bosanga ngene byobufumbo ebyokwasa byagaana abakazi badduka era nga obuliri obusanga buddugala omulenzi oyo anti yafuuka musajja abakazi bamulemye naye n'obuliri tamanyi bwala n'abakazi gye bali ngera teyakimanyira anjira kati wamuwulira atandikirawo wali aligenda okujja eno mu nsi ng'ebyatebimukalubira era tukitegeeza nti omuntu wayiga emirimu aba bonaku omwana wanagagala nga tafumba atakola ki abantu balowooza nnyo nti ebintu ebabikozesa naku kitegeeza mu abazadde mba muyigiriza muteekawo embeera busungu ekireeta omuntu okulowooza nti bya nnaku na bya buwaze nti okufumba kwa nnaku nyayo omuntu nga tafumba nyayo omuntu nga obuliri banjalira bwalire kati ng'omanya nti yakiyiga bubi yalowooza kyakubonaabona era obuliri abuleka bulesaati si kirungi nolekyo ndowooza tutegedde twagatumulemu tudde ne ate n'ebizibu by'abantu eri pulezidenti ali e Masaka nga yasuzaawo Masaka mu State Lodge tumubuulire ensonga z'e Masaka. Yes, tuze n'ensonga z'abantu iwe yasuze waliwo omukyala gye yasuze Masaka waliyo timu yange eriyo kati bamesage bakaweereza waliwo omukyala Hajat Namiyalo Aisha y'omu ku baliyo batestesi kati bonna ekikosi kiyo kyasuzeeyo Hajati era y'omu ku beerufu mu ONC njagala okimanye waliwo Sejemba ye project gye bayita muzeeyi tova ku main bali eyo bantu baffe tubakona kubanga tumanyi kwe muli mutulaba ne mwami Sejemba Henry yatwale ye Kawempe kwe muli mutulaba mwami Kantinti ye nagamba nti ye kwali nnyo yagamba yamere ebweru myaka 2 ayina ebisawo byagenda tuwe ebyengoye atubiwe ate abantu nenga bali balimi abatunda amatooke era nga begajja ntugalaba nti noliye Masaka kyekyabawo okulima kwafiira ddala ku kayovu we yajjira mbu kayovu yajja ebitooke n'abirya okulima ne kufiira awo tebaafuna substitute kiki kye balina okukola muterevu kati Masaka babonabona nga abali e Kampala bana bavuga boda bana bavuga taxi bavuga ne gundi zino motoka Peugeot motoka zali so bagamba ipisa muzajiranga mwensenene ne batandika binne byabiva ku nabo bayiya bulamu si balimi si balunzi Katikkiro yagezaako batwalire mmwanyi kyekigezaako okukirima ekyo kidde mu bitundu by'Essemba bule eyo embuulire balabe nti baddamu okukola ne kyetaaga babere distinct nga bwe baalimanga amatooke baddemu balabe kyekisinga okubeera kye tuyinza okuyamba Masaka n'eddawo y'abantu baffe bangi abava Bafaridi bano Mpoje naye bali mu kwebuzaabuza mu bintuntu abasinga kati bajja eno Kampala bali mu business za bizimbe betagamu eddobozi eddene za bizimbe ne beetaaga okunoonya
kiki bayinza okukolera ddala ekituufu tugende ng'ebifoto bitundu tubikyusa nga biddayo ku nnono z'ebintu bye biyinza okukola ebyo bisobole okutambula naye ebyobusuubuzi biyinza obutatambula bulungi mu kiseera kino katuwumulemu katono kasita otegedde mukama waffe ensonga zonna ozitegedde bajja kukabirayo ennaku bakusabe ne ssente kubanga tebakyalina kintu kya simbalala mwe bajja ssente ategedde ekyenkya kikutuusiddwako Airtel, a reason to imagine. Hey kid, I have more for you from Sam's. Lelo ngaluwagiddwa. Badde bye basinga okumuyita awamu n'emikwano kubanga bamwenyumirizaamu nnyo anyumirwa nnyo okukoona dansi n'okunywa ku kajuyisi gwe beekamulidde ewaka abamwagaliza amazaalibwa amalungi mwe muli ba sisters be Tahir ne Tahek kuno ssaako mami we Nalugga dadi we Bihemanso ne jjajja we Nalongolujja basaba Katonda ayongere okumukuuma era amuwangaaze emirembe n'emirembe kwono ate tukugattiddeko Nisha Mukasa the Great bamuzaala Luweero Nakaseke naye nga abeera Cairo Egypt ayagala nnyo kubeera n'abantu baayagala tayagala muntu amunyiiza era amulimba awoomerwa nnyo lumonde n'entula mu bangi abajaguza okutuuka ku mazaalibwa gaabwe twongera okuyezaayeza maama Miriam okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 76 ffe abaana banjagala family Miwanda Justice tusuubira Andrew Esther Chirabo Florence Namiwanda Roy Namugenyi Naboma Betty Dani Mwesigwa Muwanguzi David maama tumwagala nnyo era tumwebaza yajjanjaba nnyo taata njagala omugenzi kati maama ayagala nnyo ddiini ye era mulokole maama ayagala okulima ayagala nnyo emmere y'amatooke n'enva endiirwa ayagala nnyo abazzukulu nga bw'olabaawo anyumirwa nnyo enkuŋŋaana ez'abalokole tumwagaliza buwanguzi ffe abaana be n'abazzukulu abaazaalibwa leero ebibazuuliddwako bigamba nti baagala nnyo kala eya orange bafaayo nnyo ku mirimu gyabwe ne bwe babeera balwadde era bafaayo okutuukiriza obuvunaanyizibwa baagala nnyo okubeera fiiti era y'ensonga lwaki bakola nnyo dduyiro mwenna mikwano gyaffe egyazaalibwa olunaku olwaleero Bukedde TV puroguramu ekyenkya tubagaliza amazaalibwa amalungi n'ebikojjoko ebirungi happy birthday. Olwaleero mu byafaayo tukuleetedde ekyalo nga 24 May 1996 ku lunaku luno eyali Katikkiro wa Uganda ebiseera ebyo Dr. Milton Obote yalagira amagye ge okulumba olubiri olwa Ssaabasajja Kabaka e Mengo. Nga tannaba kusindika magye kulumba lubiri Obote yasooka kugoba Ssekabaka Muteesa kuba pulezidenti wa Uganda olw'engeri gye yali ekuttemu ensonga ez'akalulu k'ekikungu. Akalulu akaaliwo ke kaasalawo amasaza okuli Buyaga ne Bugangayizi okuddayo Bunyolo ekintu Ssekabaka Muteesa kye yawakanyiza ddala. Obote era yali avunaana Muteesa okuwa amagye ebiragiro nga teyeebuuzizza ku baminisita n'okusaba amawanga g'ebweru okujja okuyamba ku Uganda ku nsonga ez'enjawulo. Muteesa yawakanya byonna ebyali bisaliddwawo Obote era mu busungu naye n'alagira Obote okujja gavumenti ye ku ttaka lya Buganda agenda afugira ewaabwe. Kino kyatabula Obote n'alagira musajja we Idi Amin Dada okulumba olubiri bakwate Ssekabaka Muteesa. Muteesa bino olwamugwa mu matu naye n'akunga Abaganda okumuwa obukuumi ekyaleeta olutalo lw'amaanyi munda n'ebweru ew'olubiri lwa Kabaka. Oluvannyuma Ssekabaka Muteesa yasobola okwemulula n'awaŋŋangukira mu ggwanga lya Bungereza.
TV mnaffe twongera kugamba kwoli ate kubokereranga ffe tuwe essuubi ffe tusula mu byotasuubira ffe tugaba ng'okyabiyita byakusaaga wasizo tyayenze ddora nammala embwa muzikulwa mutasingwa dakika 3 ziise ku ssaawa emu embeera eri etya mu studio no fwe twogera ate batusazeeko bannaffe abasams bemu ku basponsa baffe tuludde nabe akabanga era tubeebaza ano kati tulina banene mu studio era nga batuuse najjukira okuddayo ku ssomero kutuuse ebintu byabwe byakulya ate jjukira biwooma okufa kakati ogenda wengi bakuseerera nga wano tubalina abasobola n'okusupplyinga ne babikutuusaako mu studio tulina mwami John Tumwesije era nga commercial manager mu sams tusanyusa okulaba ssebo nange nsanyuse. Okay. Ate omukyala ali makati anaitwa omukyala Jennifer Namagembe nga customer relations manager tusanyusa okulaba nyabo nange okusinkana nyabo enkoya